Ab'ebyokwerinda empiki ng'akulembedde amyuka Radis Hassan Kasibandi bazinzeeko embuga ya Tabula Lujja Bosa omuntu omukulu mu kutemula lw'omu mubuze Engineer Daniel Bosi zangibwa ku kyalo Kabanga empigi eno bagudde ku ssanduuko mwapakirwa obuwanga bw'abafo. Ennyumba bwe zaamenyebwa waliwo olubaawo olwasigala lukutte ku kisenge. Kati olubaawo olwo waliwo abaana abavudde ku mirirwano okujja okunoonya enku. Babadde basika olubaawo olwo okweyambisa ng'enku. Ekisenge ekyali kyazimbibwa kwe lukutte ne kimenyeka ekibadde mu ttaka. Abaana bagenze okulingiza nga waliyo keesi. Keesi ezo nazitunuulidde nga bazipanga bulungi we zaabadde. Nenkubira defense ne mutegeeza nenkubira ne chairman waffe. Amangu ago bambi ga polisi bazze ne basima ekinnya ne bakunula essanduuko ennyanga muno mu kuzaza bazudde mu buwanga bwa 17 nga buli ssanduuko ebaddemu obuwanga obutaka wansi wa buna okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Bbindi Katonga Karim Majidi. Obuwanga buno polisi bwe bugiye babututte bagenda mu maaso n'okunoonyereza. Twabututte ku polisi tukyabukumira ku polisi nga tukyanoonyereza. Balinga abasooka ndi basooka bajjemu ssente zonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.